twogera ku bwannantagambwako era nga abakola ebikolobero ku bantu oba abalumya abalala mu gavumenti ya John Museveni bavaayo ne beewaana. Ate munaatukola ki? Waliwo yagamba tulina amagye. Kakati munnange omubaka Akol avuddeyo ne yeewuunyisa ensi. Agamba nti yandibadde attazaake mbu yalituuse n'okubeera ng'amutta mbu singa yafunye akakisa. That is nga bwe mwalabye okulwanagana okwabaddewo oba okukuba okwabaddewo nti Akol singa tebaamuseseewo nezzaake kumugjawo ne babaleka yandibadde amutta okuba yalibadde afunye akakisa. Kuba agamba nti singa yafunye akakisa akamutta yandimusse. Kugamba okwalibadde ng'oba okwetonda nti bannange kale navudde mu mbeera mu nsonyiwe ekyo kyabadde tekyetaagisa. Bw'atyo Akol agamba nti ye yandibadde attazaake singa yafunye akakisa. Okwetonda okwa sipiika kwe yakoze kitegeeza kati kuba kusaabuluddwa. Era waliwo omuntu yabuuzizza nti Museveni ne Anita bawagira Akol oba nedda? Kakati munnange okusinziira ku byabaddewo waliwo eyambuuzizza nno nti naye kakati bino byonna byabadde biva ku ki? Ekituufu kiri nti wabaddewo okwemulugunya okuva eri omubaka Francis Butebezaake. Okusinziira ku lipoota ezavuddeeyo zaake yabadde agamba nti yabadde yeemulugunya. Jjukira nti byabadde bateesa ku byammwanyi ng'agamba nti wabaddewo omuntu alina emmundu mu paalamenti, mu kyemba za paalamenti, era nti yabadde alina ekigendererwa ekitiisatiisa ababaka ba paalamenti. Kakati olwo munnange Anita Among asalawo n'agamba kale n'ayimiriza okuteesa okumwedde kikaasatu banoonye emmundu gye bataalabye. Kakati olwo mukudde emabega anoonye waatuula bwe yabadde atudde omubaka Akol yabadde atuddewo, naye nga bwe nakutegeezezza nti tetumanyi Akol yabadde atuddewa kubanga mu kunoonya emmundu yabuze emmundu. Ate Akol kitegeeza nti yabadde atambudde okuva gye yabadde atudde. Yabadde adduka ki? Ye yabadde n'emmundu. Ekyo nakyo kiri awo kubanga kyewuunyisa okuba nti omubaka asobola okukyusa ekifo n'ava gye yabadde atudde tenajja n'atuula gy'amanyi nti wabadde watuddeyo abantu abalala. Kuba sisuubira kuba nti paalamenti nti ojja ssangawo nti empty seat kantuule wano. Kuba nsuubira okuba nti ababaka babeera baatudde dda, era nsuubira okuba nti nga bwe mumanyi ne ku ssomero nga tumanyi nti bagundi batuula wali, bano batuula eno, bano batuula eno, ne gundi atera tuula wali. Naye munnange omubaka Akola agamba bino data byejjusa, ye teyejjusa. Muganda wange kasooke munnange okuyisaawo obubaka nti gwe wenna ng'oli mulwadde oba olina obulwadde oba olina omuntu alina obulwadde bwenjoge ku bulwadde bungi nnyo n'endwadde zemulowooza nti tezikola ki teziwona, sijja kukumiira buno oba buli. Gwe jangu wano ku Uganda at large nze nkuwa ennamba ey'omuntu omusawo gwe mmanyira gwe ninako obujulizi n'abantu bendagiridde abamu bansuubiza okuba nti mu ngeri yonna basobola okuwa obujulizi wano. Kino si kikola nti lwakuba nti oba kulwana, naye kibi nnyo abantu okubeera eyo ne bafa endwadde ze balowooza nti tesobola kubeera nti ziwona. Kibi nnyo. Gwe n'oba ofunyewo ku buweerero kale waakiri okubeera omulwadde n'obeera awo nga oli mu mbeera ya lunnuma kibi nnyo. Omusawo gy'ali gw'osobola okwezuulira ebyama ng'oyogeddeko naye n'otegeera ddala mu butuufu n'omusawo waddala gwe njogerako naye. Kakati atwogera ku mbeera eno ey'omubaka Akol eyakubye Zaake. Akol ono munnange bw'atyo yavuddeyo n'akola controversial statement nga alaga nga bw'atalinaawo yadde n'okwejjusa kwonna kwebyo byonna ebyabaddewo. Yagambye nti I don't regret what I did to Zaake. I could even kill him if I had a chance. Nti sejjusa, sina yadde n'okwejjusa yadde mu mutima gwange kwekyo kye nakoze Zaake
Naali musse singa nafunye akakisa akamutta naali musse. Kati njagala mukakase muwulira abantu abatulugunyizibwa, muwulira abantu kuwagira buli kimu. Kati abantu abalina emitima egyo baabo oyo alina abantu byakiikirira, era abantu abalina emitima ng'egyo gye bali. Kakati oyo bamukwasizza okubeera akulira security oba minisita wa security, nga Akolo yakulira security. Aba agenda okukola ebintu ebizibu ennyo. Agamba alinye mu ngato z'abo abasajja nga baani olukaka n'abalala mu mbeera ey'okuba nti tebafaayo batumwine amala gawugira agamba batta. Si kipya nnyo okutta. Kakati awo ayinza n'okuwa oda nti bw'agaana okugera mumutte. Kati yensonga lwaki okiraba nti n'abaana 18 oba ababuzibwawo abawagizi ba Nuupu abo muganda gwange ekyo otegeera butegeeza ekkubo lye baakwata. Kakati Akolo yagamba nti statement gye yakoze nze yasinze okubeera ng'enkwatako. Yagambye ng'oggyeko ekyokubazaako nti oba nti yali musse, yagambye nti Zaaka ayinza okuba ng'alina mental problem, ayinza okuba mu mutwe mutabufu era alina okutwalibwa butabika mu ddwaliro. Kati ekibuuzibwa nti abalalu bonna balina kuttibwa, abalalu bonna balina kubeera nga battibwa. Weewaawo nti kale ebyabaddewo byabaddewo, twalabye tikyabadde tekyetaagisa nti oba oliawo ne Zaaka yali badde anoonya ewalala ew'okutuula ng'alaba ono atuddewo, n'avaawo n'agenda n'atuula ewalala. Naye ekikolwa ekyakoleddwa kyabadde tekyetaagisa nti obusungu, nti oba oliawo muyinza okugamba nti omusajja ono obusungu bwamukutte nti Zaaka yamukutteko, naye omusajja akugambye nti singa yafunye akakisa yandibadde amutta. Omuntu tasobola kulowooza ku kukutta just lwakuba omukutteko bukwasi n'abeera ng'alowooza okuba nti yandikusse. Kitegeeza nti wabeera waliwo ensonga, oba akulinako ennugu, oba asindikiddwa busindikibwa era ng'ayogera tafaayo. Mwalaba Erweru wano bwe yaduumira, bwe yakulemberamu okutta abantu e Kasese, n'enjogera gyazze ayogeramu ebbanga lyonna nga alaga nti talinaawo yadde n'okwejjusa kwonna. Ekitegeeza nti omuntu amulagidde okukikola yamulaba ng'owenkomeredde nti yasalawo, ate ani ankwatako? Ani anankwatako? Tewali. Kakati muganda wange kwegamba omutima gwe yalaze ngugeraageranya n'ogwa Kkoni wabanga yaliyo mu Northern Uganda. Omutima gwe yalaze kwegamba okusalako abantu ekyo n'akola atya bannange.